Essula ey'omusanvu. Erinnya eddungi lisinga amafuta ag'omugavu ag'omuwendo omungi, n'olunaku olw'okufiiramu lusinga olunaku olw'okuzaalirwamu. Okugenda mu nnyumba ey'okuwuubaaliramu kusinga okugenda mu nnyumba ey'okuliiramu embaga, kubanga eyo y'enkomerero y'abantu bonna, n'omulamu alikiteeka ku mutima gwe. Ennaku zisinga enseko, kubanga obuyinike bw'amaaso bwe busanyusa omutima. Omutima gw'abagezigezi guba mu nnyumba ey'okuwuubaaliramu, naye omutima gw'abasirusiru guba mu nnyumba ey'ebinyumu. Okuwulira okunenya kw'omugezigezi kusinga okuwulira oluyimba olw'abasirusiru, kubanga amaggwa nga bwe gatulikira wansi w'entamu, enseko z'omusirusiru bwe ziba bwe zityo, era n'ezo butaliimu. Mazima obukamuzi bufuula omugezigezi okuba omusirusiru, era enguzi emalamu okutegeera. Enkomerero y'ekigambo esinga obulungi okusooka kwakyo, alina omwoyo ogugumiikiriza asinga alina omwoyo ogw'amalala. Toyanguyirizanga mu mwoyo gwo okusunguwala, kubanga obusungu bubeera mu kifuba ky'abasirusiru. Toyogeranga nti nsonga ki ennaku ez'edda kye zaavanga zisinga zino, kubanga tobuuza kino lw'amagezi. Amagezi genkana obulungi obusika, weewaawo gasinga okuwooma eri abo abalaba enjuba. Kubanga amagezi kigo, nga ffeeza bw'eri ekigo, naye okumanya kyekuva kusinga obulungi, kubanga amagezi gakuuma obulamu bwa nnyinigo. Lowooza omulimu gwa Katonda, kubanga ani ayinza okuluŋŋamya ekyo kye yanyoola? Osanyukiranga ku lunaku olw'okulabiramu omukisa, era olowoolezanga ku lunaku olw'okulabiramu ennaku. Katonda yaliraanya olwo ku mabbali g'olwo, omuntu alemenga okulaba ekintu kyonna ekiriba oluvannyuma lwe. Ebyo byonna nabirabira mu nnaku ez'obutaliimu bwange. Waliwo omuntu omutuukirivu azikirira mu butuukirivu bwe, era waliwo omuntu omubi awangaalira mu kukola obubi bwe. Tosukkiriranga kuba mutuukirivu, so teweefuulanga asukkiriza amagezi, lwaki ggwe okwezikiriza. Tosukkiriranga kuba mubi, so tobanga musirusiru, lwaki ggwe okufa ekiseera kyo nga tekinnatuuka. Kirungi okwatenga ekyo, weewaawo nakiri tokiggyaako mukono gwo, kubanga atya Katonda anaavanga mu byonna. Amagezi maanyi eri omugezigezi okusinga abafuga 10 abali mu kibuga. Mazima tewali muntu mutuukirivu ku nsi akola ebirungi n'atayonoona, era tossaayo mwoyo eri ebigambo byonna ebyogerwa, olemenga okuwulira omuddu wo ng'akukolimira, kubanga emirundi mingi omutima gwo ggwe nagwo gumanyi nga naawe bw'otyo wakolimira abalala. Ebyo byonna nabikema lw'amagezi, nayogera nti ndiba mugezigezi, naye ne gambeera wala. Ekiriwo kiri wala era kigenda wansi nnyo, ani ayinza okukikebera? Nakyuka omutima gwange ne ngukakasa okumanyanga, n'okukenneenyanga, n'okunoonyanga amagezi n'ensonga z'ebigambo, n'okumanyanga ng'obubi busirusiru era ng'obusirusiru ddalu. Era ndaba ekigambo ekisinga okufa okubalagala, ye mukazi. Omutima gwe byambika n'ebitimba, n'emikono gye giringa enjegere. Buli asanyusa Katonda alimuwona, naye alina ebibi alikwatibwa ye. Laba, kino kye nalaba, bw'ayogera omubuulizi, nga nteeka ekigambo ekirala ku kirala okunoonya ensonga. Emmeeme yange kyekyanoonya, naye sinnakiraba. Omusajja omu mu 1000 gwe nalaba, naye omukazi mu abo bonna gwe sirabanga. Laba, kino kyokka kye nalaba, nga Katonda yakola abantu nga bagolokofu, naye bo ne banoonya bingi bye baagunja.